Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo, naddala gwali mu ggwanga Uganda nawali emitala amayanja. Eno bagiyita There is Still Hope. Kama tukuweebaza kubanga oli mulungi, tusinza erinnya lyo, tukugulumiza. Twaniza okubeerawo kuno Mwoyo Mutukuvu okwongera okuba nga ate atuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mwetusabidde buli atulaba n'agamba amiina era ate amiina nnyo ddala. Olunaku lwa leero njagala tutunuulire obukodyo Sitaani mwawambidde n'okutwala emmeeme z'abaana mu masomero. Buli muyizi bw'ateekeddwa okuba nga ate awuliriza bulungi. Bingi ebikolebwa mu masomero, naddala mwabeera ku social media, bingi bye mulaba ebigenda mu maaso mu masomero, naye nga byonna bukodyo bwa mulabe Sitaani okuba nga ate awamba abaana baffe. Ebimu birabika ng'ebisanyusa, ebimu birabika nga science, art n'ebintu ebirala, naye nga w'otunuulira emabega waabyo mujjudde obukodyo bw'omulabe Sitaani, nga gye kiyinza okuba nga kikomekkereza omwana we ayinza okuba nga ate awambibwa n'omulabe Sitaani. Manye abazadde bamanyi nti omulabe waakuwamba saawa eyo yennyini olagirawo sayini okyukirawo, nedda abamu batwalira nno ddala ebbanga, kiyinza n'okutwalira emyaka ate sayinizi ezo ne zitandika okuba nga ate zimanifestinga mu bulamu bwo. Kakati kuleetedde engeri, njagala owulize bulungi gwe student andaba n'ampuliriza. Essomero eryo lye wagendako, wagenda kusoma, weewaawo waliwo abalala ng'ate balina endowooza ezitali nga zo, gwe wagenda kusoma obeeko ky'oba mu maaso eyo, ogase eggwanga wamu ate n'abazadde ne famire yo gy'ogenda okuba ng'ofuna. Kakati waliyo abaana nga bo bagenda ku ssomero nga bali assigned obanga omulabe Sitaani yabatumayo. Mu bujulizi bwange bwe nzize mbawa, nabagamba nti ku bitundu 100 abaana b'olaba ku ssomero oba ku baana 10 b'olaba ku ssomero, ebitundu 15 ku buli 100 si baana baddala era tebajja kusoma nga ggwe w'osuubira oba nga ggwe w'olowooza nti wajja kusoma. Bw'obeera eno ekiro n'oyiwa amazzi mu baafu n'osoma ebitabo n'ogenda mu preps, bo tebabiriiko okusemba, si kizibu gye bali kubanga tebajja kusoma, balina missions endala ez'enjawulo ezakola ki, ezaabatwala. Kakati amasomero ye target namba emu ya Sitaani, awo nze mbabuulira, kubanga yeetaaga abantu abali intelligent, yeetaaga abantu abato basobola okuba nga bamukolera. We nakolera omulabe almost 99% abantu be twakola nabo they are youth, nga tebasukka myaka gyalinga 37 kale kaŋŋamba 40, wabula baali bato kudda wansi. Why? Sitaani ayagala abantu abali energetic, Sitaani ayagala abantu abanaasobola okugamba kola kino nakiri nakiri within the same day n'akikola, naye omukadde tosobola. So Sitaani okukozesa n'omubiri gumatalinga kubanga gwagenda okukozesa nga movement, means of transport. Kati bwe guba nga munafu ayinza obutasobola kuba nga akola ki, aggusa ensonga ye. Kakati njagala tulabe ku bubonero obwo n'engeri gye bayinza okuba nga ate babukozesa. Ntandise siri eno ey'amasomero kuyamba kubanga mu mission ze nakola mwalimu n'amasomero ago, abaana bangi bawambiddwayo bangi, gwe wakuba tonnaba kitegeera muzadde, ate ne mwana gwe wakuba tonnaba kitegeera. Ebintu ebimu by'oli involved, by'oyingiddemu gwe by'olowooza nti bya masanyu, by'olowooza nti bya bulijjo, bwandiba nga butego bwa mulabe Sitaani. Kakati siri eno ngitandisa olunaku olwaleero, kanzikiriza Mukama nti nja kuba ngikola mpola mpola. Gye bunaakomekkereza eyo ojja kuba otegedde kiki ky'oteekeddwa okukola ku ssomero ng'omwana, ate naawe omuzadde ojja kuba otegedde kiki ky'oteekeddwa okukola ate ng'omuzadde, paati yo omwana ono asobole okuba nga ate ava mu kifo ekyo ng'omulabe Sitaani tamufunyeeko buwanguzi. Sijja kugamba nti mutwale ku lino essomero kuba amasomero gonna kankubuulire teri ssomero litaliiko agent, teririiyo, niriba baaliguddewo jjo. Nagano ge tulaba nti gali Christian based, nago ate ago ge basinga okwagala. Why? Nti basobola oleeta abaana nga abaki, nga ba agent, basobola okuleeta staff members mwe muli abasomesa nga be ba agent, oba
non-staff members. Oyinza okwesanga nga abafumba emmere ku ssomero ba agent, oyinza okwesanga nga nurse ku ssomero nga ya agent. So ebyo byonna tugenda kubitunuulira tulabe otegera otya nti ono kuuku gwe tulina ku ssomero agent, kubanga baana bangi mulidde ebintu bye mutateekeddwa kuba nga mulya, naye nga bano bakuuku be baaleeta. Essomero liyinza okuba nga bambi terimanyi, liri innocent, nnyini lyo talina any connection na obwakabaka obw'ekizikiza, naye sitaani ng'obumanyi nti mukujjukujju n'aleetawo awo kuuku, kuuku oyo n'afuna favor okukomekeza nga kuuku bamuwadde omulimu, naye nga kuuku oyo ye teyazze kubanga akola kuyamba community oba nakufuna ssente, akulabira famire ye, nga ye ate yazze kubanga awamba myoyo. Ebyo byonna njagala ompewo obudde mweno siri gye ntandisa olunaku olwaleero. Tugenda kuba nga tutaganjula ebyebuziba ku mukutu guno ogwa Daily Still Hope. Gw'atamanyi Luganda ojja tugobera ku mukutu gwe bayita ogwa Tish TV, the same siri tujja kuba ate nayo tugirambulula mu lulimi olufuutifuuti osobola okuba nga ate ogitegeerera ddala bulungi nnyo. Bawaddeka intro kalungi. Kakati byatutunulire pate y'engeri emu oba esookedde ddala omulabe ekisaanyi gy'asinga okuba ng'akozesa. Onyogera ku pate ndowooza muzimanyi bulungi, mwe muli welcoming party, naddala bano ba senior 1, senior 5 abajoyininze essomero. Amasomero agamu gatera okubakolerayo buki welcoming party. Nange nzijukira essomero lye naliko we nali nnyingira senior 1, welcoming party baakakola. Ate nange nagenda ebiseera bye naye munnaye sinaba kuba nga nkola ki nga mbitegeera. Tulina zi farewell party. Farewell oba ze zino ba senior 6 nga bagenda, kirabika zeezo. Tulina zi prom party ne party endala ez'enjawulo zikolebwa ku ki ku masomero. Sinti zonna zirina ebigendererwa ebikyamu, naye kankugambe ezisinga mu zo almost, kankoze ekigambo ekyo almost, ebitundu ebisinga ebya party zino ziri infected, zayingiramu omubi, zatandika bulungi, naye kati ennaku zino ezisinga zonna zirimu ate enteekateeka etali nnungi ey'omulabe sitaani, naddala ng'ayagala okuba nga avuba emyoyo ate egy'abaana baffe. Kakati wetwogera ku parties ez'enjawulo ezo nga zenkumenyeddemu, bino byogenda ozisangako, naye nga bino byonna bye ngenda okubuulira nteekateeka za mubi. Ekisooka, teri party ku ssomero gye bagenda kukola baleme kwanirizaayo secular influencer. Wenjogera ku secular influencer, ojja ssangayo abayimbi ab'ensi, ojja ssangayo ba comedian, abantu bonna naye nga ekitone kye kitutumuse nnyo mu nsi, tekiriimu nnyo Katonda, nga ebibye byansi byokka. Oyo gwe bayita secular influencer. Kati oyo secular influencer gw'olaba abamu abasinga obungi almost ebitundu 95 ku buli 100 balina endagaano n'omulabe sitaani, baatunda emmeeme zaabwe. Ebitundu 95 ku buli 100 ba secular influencer, their souls are in captivity. Kakati aba secular influencer maze okbogerako, I've just mentioned, tujagenda into details. Kubanga njagala ogwandaba ombuulire pate gye mwalina ku ssomero oba tekwaliko influencer yenna, naye nga influencer oyo bw'omudiginga deep is a secular, ali connected. Ekintu ekyokubiri, dressing code ekolebwa. Teri pate yonna ku ssomero gy'ogenda olaba abaana basigale mu uniform abagenda okuparticipatinga, era gwali mu uniform kola olunaku bayinza okuyita oba nnyongo, okyalimu obuto, tobitegeera, okyali ku analogo. Olina okuba nga oteekamu buli bwennyini obugoye obulaga ensi obukakasa nti amazima ky'oliko okitegeera. Kakati ennyambala eyo nayo bagikozesa nnyo okuwambiramu abaana. Nja kwongera okuba nga nkola ki, nginnyonnyola
ennyambala ku parties ezo ez'enjawulo. Bino okumekeza oba ogenda okwetegereza ennyambala eyo teri mu Katonda, tegulumiza Katonda. Ate fashion ze zimu abaana ze bambala, bo bambala kunyuma, naye fashion ze zimu za underground, zirina spiritual influence. Nga naawe waliwo engoye z'oyambala naye nga tomanyi engoye zino kiki kye zitegeeza, design eziriko, logs eziriko, marks eziriko, marks ezo zitegeeza ki, naye nga gw'oyambala bwambazi. So bano Sitaani yamanyi nti okuyita mu ngoye oba okuyita mu nnyambala parties ezo abaana ajja kuyoola emyoyo mingi kubanga tageti ye yeeyo. N'ekyokusatu, ennyimba ezikubibwako ezisinga za secular. Buli lurimba olwa secular ligulumiza Sitaani. Nakolako siri eya secular music. Ennyimba secular ate ogenda owuliza ennyimba ze bataddeko muganda wange nga n'abaana tebamanyi kibambala naye nga n'oluyimba talutegeera, naye nga kibiiti ekiriko ne waba alina gy'atudde agenda olaba nga waliwo ekimunyonyoogera, agenda olaba nga waliwo ekimusika, ogenda olaba nga ayingidde ki disco hall, agenda olaba nga alina nga afuuse paati ne waba nga yabadde tabyagadde. So ennyimba ezo nazo zirimu amaanyi ag'enjawulo. Kakati bino ebintu ebisatu bw'obigatta awamu, zino paati ez'enjawulo abaana ze bakola oba ze babakolera, bino bye biyinza ovaamu. Kubanga njagala otegeere nti zino paati ziri influenced and sponsored by the enemy. Kati muolusi abaana muyinza obutamanya. Mu baana abamu abayinza kuba oyinza ofuna omukwano gwo n'akusendasenda nedda come and be part, zanya wooti, naye nga izana agent akimanyi nti wona okizanya kigenda ku-initiatinga. Okitegedde? Oba oyinza okusaga essomero nga headmaster, director, ye amanyi nti okuyita mu ezo parties ez'enjawulo agenda kufuna emyoyo, agenda kukola sacrifice. Baana bangi bagenda sacrificinga oba destinies nnyingi ez'abaana zagenda okuba nga akola ki ng'atwala. So parties ezo you look either way. Zisobola okukolebwa nga essomero lirimanyi oba nga essomero liri innocent naye nga abaana bennyini bano bakinfluencinga nekituuka ku level essomero lye libadde terisuubira, kubanga essomero liyinza okuba nga mu planning temwalimu kuyita bayimbi bansi, temwalimu bintu by'enjawulo, naye ng'abaana ne beekolamu omulimu ne bakola ekintu ate ng'essomero terikibadde mu bajeti yaakyo. Kati beetaaga na support y'essomero bennyini. Kati mubaamu abaana nga ba agent nga ziba kyetaagisa ssente mmeka zo bazirina kuba bazibawa. Kakati njagawuliza bulungi bino bye biyinza okuvaamu oba bino Sitaani byasuubira mu parties ez'enjawulo eziba nga zikoleddwa ng'ate ziri sponsored and influenced by him. Ekisooka, there is what we call obwenzi oba okwaka obukaba, spirit of immorality. Oyagala toyagala, kati ntandise okunyonyola. Zino engoye z'olaba zino ezimu ezo ze mwambala kuba ze babambaza ku ssomero okwo kuba kuba agent nga bagaba. Yajja n'engoye ajja ne peya nnyingi ng'omulimu gwe atalina naye nga yaliwiriza okugenda mu bipate ebyo yamuwa engoye. Kati ze engoye zibaako amaanyi ag'enjawulo. Okitegedde? Olugoye olwo lwambala muganda wange, sister, brother, noba mu ndowooza zo temubaddemu bintu ebyo bya bukaba bya ba boyfriend. Ziri engoye zigenda kukuba amaanyi, ogenda kwaka, ogenda otandikira ebyokwegatta by'obadde tolina mu birowoozo byo, oba ebintu okutandika okuba nga bikukozesa mu birooto naye nga biyise mu ngoye zino amaanyi. Omubiri baguteekinga over. Okitegera? N'otandika okuba nga oyakayaka by'obadde toyakaamu. Okitegedde? So Sitaani akola ekintu naye nga emabega waakyo ye alina ky'abaze gwe kyo tasobola kulaba kuba kati bw'olaba kunyuma bakugamba you have dressed to kill, n'osinika n'ogamba kitegeera. Naye nga ekyaddala you have dressed to kill, you are going to kill souls. Kubanga otandika okwaka toli weka,
waliwo ekikuvuga ogenda kwebaka na buli kimu, you will end up killing many souls. Buli muntu gwewegasse naye nga you are under influence of the enemy oba demonic powers, that person oba omaze omukapitalinga oba otandise omuleadinga to his spiritual death, even physically. Kati eyo saying eba ntuufu lwakuba goba togitegedde bulungi. You have dressed to kill. You are killing souls. Kakati ekintu ekyokubiri kyolina okuba nga otegeera destiny swapping. Destiny swapping. Aba influencers abajja abayimbi bakyabo, influence zaabwe ezisinga zitambulira nnyo kubanga bakyusa amagenda. Gw'ojolaba abayimbi abasinga, abantu ababetoolodde abasinga, their life is miserable. Lwaki? Nti babawaayo nga saddaaka. Kakati bano abayimbi bajja okuyimba, mwetumulooza tebaze bayimbira buyimba. Ennyimba ezimu ziba initiatingayo mu mannya g'ekizikiza. Nga bagenda ovaawo nga they have done destiny swapping. Destiny swapping oyinza obutakitegeera instantly, naye with the time kwe kusoma n'omalako n'onyuunya omulimu ne gufuuka omulimu. Kwe kubanga you are going to live a life which you did not expect. Togenda kumekeza nga olina obulamu bw'otandise okubeera mu bwe wali tosuubira obutaali mu kibalo kyo. Waliwo ebigenda okujja bikuswapinge bikujje ku road map gye waliko. You live another life. Waliwo baze mala senior 6 yange nagenda campus nkola kino mu senior 3 ekirenge ne kikuwa olubuto n'otandika okumira amalala noba nga tokyawuli ebyokusoma ne bikutama blackboard toziraba ojja amaziga ebintu bifaanaganako. Destiny yo n'etandika okubanga okomekeza nga ofumiddwa mu kimumbaasa ate kasita akuwa olubuto okitege n'otandika okubanga you live a title. Olina okuba dokita kati we single mother, title gy'ofunye. Okitegedde? So bakola nnyo destiny swapping era abaana bangi ku masomero okwo amagenda gaabwe baagawamba. Okufuuka kye walina olina okusaba ennyo onoonya Katonda. Otherwise ogenda kukomekereza nga ky'oli si kye wali naye nga kyava kweyo pate gye bakola ku ssomero gwe wanyumirwa awo naye nga gwe tewamanya nti waliwo spiritual transaction eyali egenda mu maaso mu nsi y'omwoyo. Ekintu ekyokusatu okufa. Ezo pate ziriko okufa. Manya abantu bwe twogera ku kufa bamanyi instant physical death. Bwe twogera ku real death, we talk about the spiritual death. Kasita omala okufa mu nsi y'omwoyo wano mu mubiri kaseera buseera kw'oba olinze guno omubiri okuba nga baguzaayo gye gwava. So baana bangi abafa mu ngeri etategeerekeka mu masomero. Engeri eriko ebibuuzo ebiyitirivu. Scenarios nnyingi bintu bingi ebigwawo mu masomero nga ne bireka nga abantu tebakitegedde ani avunaanyizibwa, kyazze kitya, kibaawo kitya kino nga kireka confusion mu bwongo bw'abantu. People cannot understand what's going on. Naye nga their lives going slowly. So parties ezimu ezo bazikola okuba nga bawamba emmeme z'abaana okuziwaayo omulabe sitaani. Okimanyi nti basobola okuwamba emmeme eyo ne bakuwaayo nga saddaaka n'osigala kusomera emyaka emirala 2 naye ng'eri baakuwaayo eventually you lose life. Emmere eyo gye mulya okitegedde. Bayinza okukwata omwana ogwo nga agent ne bamuteeka mu bagenda ofumba nasooka abakola kyabakola ne mulya ne muwoomerwa naye nga munda omanyi wali kye tuyita spiritual poison ng'alina kyakoze ng'emmere erina kyegenda okukosa mu myaka mitono. So okufa okumu kuliko ebibuuzo bingi. Ekintu ekirala sacrifice nga ngambye nti ezo pata ezimu bazikola nga beetaaga saddaaka. Bw'ebanga essomero liri part of the demonic world baba beetaaga saddaaka okusigala nga bafacilitatinga essomero eryo likule ligaziwe libe nga liri international. Saddaaka ezo balina okuba nga bakola ki? Bazikola. Kati engeri ennyangu y'okukolamu saddaaka kwe kuyita kola bipata awo n'okola ebyokulya ne balya ne bagenda.
ninga bo tebamanyi what's going on in the spiritual world. Baba tubagamba nti tolyanga kintu nga tokisabidde. Ekintu kyonna ky'otakitegeera, ebikolokolo by'otategeera togendayo. Si buli mukolo ng'olina okugendako. Olina okuba nga you are spiritual led. Waliwo ogumu omukolo gw'ogenda nako n'otalya. Emikolo mingi gyengezeko n'otuuka eyo mukama n'agamba tolya. Ne bakusaba n'agamba I'm fine. Abamu ne banyiiga naye nga you know what's behind it. N'ogaana. Kitegeera. Kale, ensonga endala ate no nkulu naye ninawe njizingidde naye era still let me talk about it. Baana bangi mikolo egyo wegyeggwa ebyo bipatepate ebiggwa batandika okuloota ba influencer abazze nga babakozesa. Tugeze mwayaniriza omuyimbi X, omuyimbi A, okitegedde, omuyimbi S n'abayimbira nga bemugamba nga bemwogera nti yabakubye hiitina. Kale wayitawo ebbanga otandika okuloota omuyimbi oyo ng'akukozesa, kulaga akwagala, kati gwe mu busiru bwo ng'ogamba oba lwe yajja oba kiki oba yanfunako crash. Gwe n'osirwala n'olowooza nti otandika n'omunoonya, otandika n'omwetega nga it's not true. Yajja ye yakuinitiatinga era akukozesa spiritually kyova omuloota kitegeeza akunyako contact kuba teyalina mu birowoozo bye ne Katonda. Mwe baana bangi mu masomero muloota abayimbi kati n'otandika okuba nga omuyimbi wange muloota ne mu birooto gwe ate n'okisanyukiramu nnyo kumba ogenda bakutwala kitegeeza omuyimbi oyo yakuwaayo naye gwe okisanyukiramu nnyo n'olaba nga it is pressure. Kitegeeza oweewaana n'okwewaana n'afuuka n'okuba nga muyimbi wo. So bajja okuba nga bawamba emmeeme ezo era otandika okufuna ebirooto n'omuyimbi oyo. Ekinaasembayo as per now, n'ensi ey'omwoyo ekyuka ng'omwana okuva we mwava mu pate eyo, okuva we mwayaniriza omuyimbi oyo, okuva we wali emmere eyo, okuva wayambala engoye ezo. Ensi ey'omwoyo ekyukira ddala. Ensi ey'omwoyo ebirooto bikyukira ddala awo nkugambye. Kati oba tubitegeera ebirooto ebyo biba warning. Katonda baakulaza ekyabadde mu nsi ey'omwoyo. Omuyimbi oyo kye yakoze oba pate eyo ekyabadde emabega waayo naye nga gwe tokola ki naye nga gwe ate wootyo tomanyi. Naye byonna bisobola okubeerawo naye njaga okuzzaamu amaanyi nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Sitaani asobola okukola byonna. Osobola okubeera ku ssomero erijjuddemu ba agenti ne balemererwa okubaako kye bakukola n'obafuukira ekizibu. Ate essomero eryo liba nga dayirekita waalyo mukozi wa sitaani akugoba bugobi ku ssomero. Ye olaba takwagala n'akuwa expulsion awatali proper reason. Omanya? So tulina okubeera abagezigezi. Baana mmwe mulina okubeera abagezigezi. Si buli mukolo ogugenda kukolebwa ku ssomero n'ogwetabamu. For the birth of your soul. Abagendamu baleke. Bwe mwalina olugendo olwo. Kyekugambye ntandika nti si buli agenda ku ssomero yagenda kusoma. Ojja kwesiba ku bali abajja okuba nga basuubula emyoyo kuba tulina ba soul merchandise. Bajja kusuubula myoyo. Bwajja kufuna amagezi kusoma. Kati ojja beeteekako. Kiraasi tebagenda. Ngenda kuyisa mu process otegeere even ne mukwano gwo gw'olina kuba tomanyi oyinza okuba nga naawe wagwadda mu kibagalo unknowingly. Naye mu byonna Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Muwe obulamu bwo ajja bukuuma bulungi nnyo awatali ate kintu kyonna kubanga ate kibutuukako kubanga yawangula sitaani yaka emagombe n'amuggyako ebisumuluzo. Kakati yazimba ekkanisa ku Lwazi. Matayo meka? Matayo I think 16. Ate nga yegwe ekkanisa teri maanyi ga magombe gayinza kuyinza. Baagenti n'ababeera mutwalo ku ssomero ng'omu kasita oyimirira n'oba ng'olina Katonda n'otambula nga wayagala n'osaba ate mu bazadde mmwe nammwe abaana tubalekeredde. Abaana amala kwenyigira mu ebyo agamba maama okuva we nava ku pate ku ssomero seewulira bulungi. Oba wakoowa nnyo mwana wange. Nakulaba ku vidiyo wakikuba n'otandika kuwaana kumba omwana agenderera. So we have neglected our responsibilities as parents ate which will cost us. Kijja kubanga ate kitukosa nnyo. Tuteekeddwa okuba nga ate tukola paati yaffe
okuba nga tuyamba abaana bano. N'abaana mmwe mubeere bagezigezi. Bino ebiro bye tulimu bizibu. Sitaani ebintu abishuga coatings. Kungulu olabanga ekintu ekirungi ekya bulijjo kigenda otutumula erinnya lyo fame obeera international naye nga amazima guba omutego omulabe gwataddewo okuba nga ate tosigala kyekimu. Gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu buno. Nsazeewo olwaleero nkuwa obulamu bwange zudde sobola kuba nga neekuuma. Ssomero mwe tuli baagenti bajjudde. Waba si mwana musomesa, waba si musomesa nnyini ssomero, waba si nnyini ssomero ate omufumbi, waba si mufumbi yandibanga ate omusawo atujjanjaba, waba si oyo yandibanga metroni ate abeera mu kisulo mwe tusula. Nsazeewo okuwa obulamu bwange obeera omulokozi era mukama waabwo. Nkuume negana sitaani n'ebikulaba byonna era mwoyo omutukuvu annuŋŋamye. Mbikeko n'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Kale ndowooza kanetwolemuko katono nnyo wenkomawo. Nagambye buli lunaku nja kuwaayo akatambi kamu kati linda nkya tujja kwongera tulabe paati ey'okubiri nga tuli mu ssiri y'amasomero gano tuzuule biki ebiriyo ate n'engeri gye tuyinza okuba nga ate tutambulamu wakati omulabe nga awuluguma ali ng'empologoma anoonya baanaalya tuveewo nga tuli bawanguzi n'okukirawo kubanga ali muffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Dakiika zijja kuba ntono tujja kukomawo n'ebirala bingi. Tusinkana olunaku olw'enkya n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tugenda buziba tudiiginga dipu mu masomero engeri omulabe gy'agalumbyemu biki ebibaayo ate nabiki bye tuteekeddwa okuba nga ate tukola. Mugerwa Jamiru Trafford mbeera wano ku mukuto gwa Daily Still Hope okuba nga ate mukusimira ensonga ezo. Saazisoma busomi tebaazimbuulira bino byenkugamba nabiyitamu nabikola so byenkugamba ge mazima. Mwoyo mutukuvu ajja kuluŋŋamya era ajja sigala nga ebintu bino abinnyonnyola mu bulamu bwo akuwa ekyokukola kubanga alina ansa ey'enkomeredde. Kwagaliza olunaku olungi era bulungi ate era weeraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.